Essuula y'e14. Ayi Isirayiri, komawo eri Mukama Katonda wo, kubanga ogudde olw'obutali butuukirivu bwo. Mutwale ebigambo wamu nammwe, mukomewo eri Mukama, mumugambe nti jjawo obutali butuukirivu bwonna, okkirizeeko ebirungi. Bwe tutyo tunaasasula ekiweebwayo eky'omu mimwa gyaffe ng'ente ennume. Asuli talituwonya, tetulyebagala embalaasi, so tetuligamba nate mulimu gwa mikono gyaffe nti mwe muli bakatonda baffe, kubanga eri ggwe atalina kitaawe gy'alabira okusaasirwa. Ndiwonya okudda kwabwe ennyuma, ndibaagala ku bwange, kubanga obusungu bwange bukyusa okumuvaako. Ndiba eri Isirayiri ng'omusulo, alimulisa ng'eddanga, era alisimba emizi gye nga Lebanooni. Amatabi ge galiranda, n'obulungi bwe buliba ng'omuzeyituuni, n'akaloosa ke nga Lebanooni. Ababeera wansi w'ekisiikirize kye balikomawo, balirama ng'eŋŋano ne bamulisa ng'omuzabbibu, akawoowo ke kaliba ng'omwenge ogwa Lebanooni. Efulayimu alyogera nti, nkyafaayo ki eri ebifaananyi? Nze ngitabye era ndisaayo omwoyo eri ye, ninga omuberosi omugimu, ebibala byo birabika okuva gye ndi. Ani alina amagezi n'ategeera bino? Ani alina obukabakaba n'abimanya? Kubanga amakubo ga Mukama ga nsonga, n'abatuukirivu banaagatambulirangamu, naye abasobya banaagwanga omwo.